abantu balina naye ati mukamani njagala okumanya lwaki oyambadde bwoti? Ndi mugole sebo nkyawunya kadaali sebo era ne makeup sinamu naaba kuki ku maaso uno ngeya Buwembo ng'ayingira nupu mukyewulidde yakyogedde ngeya Buwembo ng'ayingira nupu wayingidde nupu nayingidde nupu officially era nabo oyambadde ekigambo wano kunga Uganda eno eŋŋombo gundi yatiro gikozesa chairman Fred Nyanzi nze mweyitira komanda ye komanda siano wajja mu Manchester United round eyokubiri abawagizi ba Manchester ne kamera zonna zibadde zoogera namukadde aweddemu tanya makulu ku tiimu genda kakati Cristiano nalangirira nagati sida Manchester naye tugenze mu World Cup nga is a freelancer kakati Al Nassr an overturn bwemba kuwulidde bulungi ne Mr. Chenda tona atulaba era ali ku kamera obanga ategeeza nti mu tiimu eno gy'obadde eyefudise eno badde either tebaba tebakuwa ddakiika ntono ezisooka mu kisaawe oba bakuleeta wali ezibadde Katebe. That is the truth. That's why I had to write in a resignation letter. Webali nnyo webalire ddala tulaba mulungi Motion Media tutuuse nate n'ensonga nnyingi nnyo ezibaddewo omwaka guli kkiriza nkubuuzeeko nti osiibye otya afunye ekyemisana weebaze Katonda nti okifunye atakifunye naawe guma si yenkomerero ate naawe afunye nga biraka ali awo ba bintu byakugabana oba olidde oba okuse n'ekyo ojja kwetaaga okulya so n'olwekyo oba ofunye gabanako n'oyo muno akuli awo kale tugenda kwogera ebintu bingi nnyo mu puroguramu eno era nkwanirizaako nnyo niyo esho esoose ku Motion Media channel eyo olaba kalinkako kasheyalingo kakomentingeko ensonga zitambule yesho esoose ku peji yaffe eno oba ku mukutu guno batuteeka ku Facebook social media zonna kwetuli Twitter, Instagram, Facebook, YouTube kati awo wonna tubeerawo butereevu okubanga tukusaako ensonga zonna naye nga omwaka guno tukutandise bwe tuti era tukutandikidde mu mbeera ya byabufuzi omwaka gwadde gutandika bingi nnyo ebibaddewo omunuupu nalabyawo mukwano gwa Tone nga bamutwala emisinde neŋŋaana ebyobufuzi nga bitabuse mukwano gwo Moses ani bigirwa naye ebine bufuzi banawe mwaka guno kyaga bigenda kubuutikira eggwanga lyaffe lino so kale bwetyo tugenda okubanga tugenda tutambulira mu byobufuzi tugenda kubako tooki bibadde bitambula bitya ate kati tugenda wa tusuubire kimaaso awo sirinze kandi n'omukulu agenda kuba atweyanjulira naye ayina ekintu kye yakoze gwe ngenda okusisinkana oba gwe tugenda okwogerako naye bw'oyinza okugamba aliwo ekigambo ekibalaba abasajja omusajja enkwatangabo emuzoganyi buli kyowulira e Kampala bakamusiba emirundi oba emeka nze sigimanyi ate kesize nzazikola naye guneeza nnema okubala buli lunaku babeera mukooti abamukwata wuuneeno naye agenda kuba tubuulira mirundi emeka gye bakamukwata kyekyamuviiriddeko okukola kyeyakoze kyagenda otubuulira binnyo mwabitegedde naye agenda kwongera otubuulira diipuli kiwaki yakikoze era munzikirize wekatte ku Honorable Habib Buwembo empologoma yerubaga sebo oli ku Motion Media abantu babuuzeeko obabuulire amannya go gy'osibuka kubaga ebintu byokola beewuunya sebo amannya n'eddoboozi nze Buwembo Habib Buwembo Habib
amanyiddwa nnyo nga omusajja omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era omusajja alwanirira social justice. You know, bwetwogera ku social justice abamu bayinza obutakitegeera bulungi naye ntegeeza eddembe erikwatagana ku mbeera zonna ze tuwangaaliramu, be it education. Tulina okulaba nga mu education circle mulimu obwenkanya. Kati amasomero gagenda kuggulawo. Bameka abalina obusobozi obugenda okuzaayo abaana ku masomero. Social justice. Era mu masomero gye tubatwala bafunayo ekyo kyennyini kye balina okufuna. N'ekyo kibuuzo kinene. Then ebyobulamu, health justice. Twalabye wano minisita ni ono musajja bali omunsi afubutuka kanungu yiri eri mu nsozi gyadde agenze mu weekend Katonda n'amukwatako n'afunamu okujugumira ne bamuddusa agenda okulaba nga bamuyingiza ekiraalo ky'entebe n'agamba kyemunoonya tiri eddwaliro lyaffe ery'ekitundu nti ne bakuba akasimu Chopa negenda emunone emutwalewa mu malwaliro ag'e Kampala. Tubuuza abantu ab'e Kanungu abaliyo bameka abalina obusobozi obulinya Chopa nga obulamu butabuse babatwala e Kampala mu malwaliro g'e Kampala. That is social health injustice. Waliwo obutali bwenkanya mu byobulamu mu byenzijanjaba buli muntu tali sure nti bw'afuna obulwadde asobola okufuna obujjanjabi bwawo. So mu bisaawo ebyo ebya social justice awozanyira omupiira gwa wentambulira mu by'emirimu economic justice bangi bali mu kibuga awo bizimbo biraba buli kyabi bazimba business zizimbwa nezigwa zikola ki zigwa kyekisuula zino ezigudde emisolo emingi kati bakompitinga ne bana basiwa musolo. Okitegeera bangi abali mu Kampala omwo nga tebawa misolo nenga ata be balina business ez'amaanyi ate abalina entono bebasinga okusasula emisolo. So that economic injustice nakulabako era n'omukulu Isaac Semakadde yes nga era muli ku nsonga endala eza corruption and bribery kuba yes bintu bya basajja balaba ne sente za compensation y'obutale awo sente z'omuyiwa omusolo muzifulumya zifulumidde mu channel ntuufu oba nkyamu. Omwaka oguwedde gukubeeredde gutya? Omwaka awo wennyini otugulire n'eminu gye bakutte. Omwaka oguwedde si gwe nsologa nti gubadde mulungi, gubadde mwaka gwa bwavu. Mwaka nga gulimu obutali bwenkanya obw'amaanyi. State agencies nga zideployinga drones zisomba abantu obadde olaba ensomba gye badde basombamu abantu nange saagiwona mu gwokubiri gw'omwaka ogwedde 2022 bansalako ewakaawo ne bambuzaawo ne bantwala eyo gye bantwala okukakkana nga bamproducinze mu kooti ne bansindika eruzira namalayo ennaku 14. So 104 days ng'oli mu kkomera. Tulabiseeko mu kooti. Bwe bantwala mu kooti olwasooka ne bansindika ku remand then babeera nga bandeetawo yes. N'engeri gye byali mu mafia abamu gwe balaba ng'omukulembeze omukyala gwe bayita Anita Amongo. She influences court nga omuntu bw'asobola okuinfluencinga effumbiro ly'ewaka. How she influences court embeera y'okubeera nga akikola atya the way she influences court. Era naawe twetaagawo okulwana okw'amaanyi okulaba nga kooti yaffe eva mu buwambi. Bwe tukkiriza kooti ne ziwambibwa abantu ab'olubatu then obwenkanya bugenda kuvaawo. Bwe buvaawo what comes next? Kubanga fundamental role ya kooti is to arbitrate where there are differences. Tufunye obutakkaanya then ani atutabaganya kooti. Kati kooti bwe tuzijjamu obwesige kyekiddirira bwe tufuna obutakkaanya ne mukulu jjunju munoonyeza kakumbi oba jjinja ekitali kituufu. Bwe tufuna obutakkaanya nga bwe tulaba endooliito eziri ku mataka kitegeeza onoonya either kibiri tukukoleza n'akwata abantu
ebikumi 300 yes najja ne sene naga nabagula kati abantu abo banga tebalina ssuubi ligenda mu kooti ne bafuna obwenkanya ne badizibwa ebyabwe ono baba bamunoonyeza kajambi oba akabazi so badde ndi ne gundi Professor Kanyehamba. Yes, Justice George Kanyehamba, yes. Yali mulamuzi wa kooti. Yes, he's my friend. Yawabo omusango awabirayo eri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ky'enaalenga agamba nti ebyokujjawo akakalu ka kooti esanga ekitali gimugamba ng'eminene obutujju bakuteebereza nti oliko omutujju wassa omuntu wabbye emmundu emisango egyo eminene tusanye kweba akakalu ka kooti naye kooti kyesazeewo abalamuzi 5 bagaa nti nkulu ensonga temwali gumba ne bazigoba bagamba yawaba mu kooti nkyamu era ekyo kyonna kikulaga nti kooti ziri mu buwambe ziri mu buwambe because just imagine since when did he lodge in that case ekyo kyesooka okubuuzibwa then kikutwalidde ebbanga kiggwa okumanya nti wano si walina okuleeta omusango lwaki koololwo nyini tewamugamba nti musango guno nti tegulina kujja wano gutwale wali it takes you how long to pronounce yourself this is the wrong court simu olina okukola ki okuleeta omusango kufaanaganako bwego then ensonga ya Justice Kanyehamba gyayogerako it is a fundamental right bw'osoma kye bayita natural principles of justice waliwo akasetting nti a suspect presumption of innocence until proven guilty by the courts okita kakati gwe bw'ogamba nti nno omusango guno gwa naggomola tajja kuwebwa bailo oba omaze omusalira you know because he has been brought to you as a suspect ateberezebwa how many people have been brought before judiciary judiciary nenoonyereza negamba nti ate balina misango nekujuzi wano wabaddewo musango guno gwa Muhammad Kirumira yes yali omusirikale wa poliisi yes yakubwa amasasi n'afa naye kubamu ku bo abakwatibwa era kyazuuliddwa nti has no talina musango gwa okitegere ne bebakwata mu gwakaweesi ojjukira omusajja Yusufu ani gwe baayo chazi pass ne batulugunya let alone kooti negamba nti ali innocent kakati buli lwosaawo amateeka amakakali one gakozesebwa abo bannakyegwanyizi ate okunyigiriza ki abalala olowooza kitwala kyenkana ki okukeera ku makya ne bagamba Buwembo mutemu era saakulaba n'omwaka oguwedde ku tteeka lya Muhammad Nsereko saakulaba nengamba kugambye mbadde luzira awo nti nebyo byonna byajjanga ndiwa ndi munda kati etteeka omukulu agamba singa okwata akatambi yes ak'omuntu yenna nga takukkiriza oba mwana muto nga tosofunye lukusa okuva eri abazadde be n'okasaasaanya ogwo musango no good enough nkyaleeta ng'oyagala okunoonyereza ku buli w'enguzi olina kusaba gonoonyereza Buwembo oli enguzi nkufunye nosooka nenkusaba nega Buwembo njagala kusaba 8 w'olira enguzi awo nzija ne kamera yange gikutunuzeemu so kooti kiri kyeyagyewo nti akawaayiro namba 25 mu musango okuvunaanyizibwa omuntu akoze oba akoze omusango ng'ayikozesa omutimbagano kompyuta oba essimu yagambye nti akawaayiro ako palamenti yali eyisa akawaayiro ako mu tteeka eryo erivunaana onkozayo omutimbagano tebasobola kunnyonnyola bwemba nkunjogedde ebigambo ebikunyiiza bikunyiiza bitya era bigambo kyebyo so njagala tteeka liri gwe akawaayiro namba 24 kebagobye kukaleke naye njagala kali 24 akansereko kakati okusookera ddala abantu bwe boonoona
ne batuuka ku ntikko y'okwonoona ne balaba nga buli omu atandise okulaba obwonoonefu bwabwe kati banoonya engeri gye beesembesa amateeka ne bagigunjagunjawo ebiteekateeka okubeera nga beeprotectinga okitegeere kati nsereko ate nsereko is a puppet yamukozesa Anita Amongo olaba abavubuka badde babuuza nnyo Anita Amongo naye Anita Amongo ova Bukedia Bukedia ali abasajja n'abakyala bonna baddugavu kijja kityo kubanga gwasi muzungu waayo gwe wakikola otya you know ne batandika kuga nti alina jiki simanyi alina oma alina ebyo byonna nga babikolera ku kompyuta buno tumusanze ava mu supermarket n'ensawo ye ejjudde ebizigo kati nga banoonyereza naffe abaagala atwerukeko tuve mu buddugavu kati ng'obwa Buwembo bwalimu kuba bamugeraageranya era ne munneera bava mu kitundu kyekimu Jejodongo kati nange ayagala etteeka eryo gwe obuzibu obulibwa so kati Anita n'ayitira mu nsereko kubanga yali private members bill njagala ombuulire bills ezizze nga ziri private driven meka eziwereddwa space how many but how nserekoze matter came in ne bajidusa supide just in a close of a year president nateka kumazokwera you know ngeyemputa ekyaliyo n'ebuvubi kati yaliko abaseesa kiche bagenderera dictator yenna mu nsi yonna wherever a dictator is akosa principles nya okufuga bakola ki bakulembera one of them is use of money use money buy Musereko's head let him front the motion oba ategedde ebigivamu oba tabitegedde as long as he has earned money kati Nsereko yali mugule naye nga baprotectinga be bano abakwata muzaffe so use of money eyokubiri it is creation of fear kusiga okutya oyogedde ku makomera ge tuyisibwamu zidroni safe houses creation of fear kusiga kutya mu bantu then buli lwe babeera mu kutya balema okukubuuza bye balina okukubuuza then ekyokusatu it is controlling information kati ebiteekateeka ebyo computer misuse act bijja aiming at controlling information and once you control information then you it is like you are spreading ignorance in the citizenry lwaki nti abantu buli lwe batafuna information ne basharinga kitegeeza nti obubeerako nga bayibuli nti abantu bange babuze olw'obutamanya aya yasooka okukka mu Quran yakusoma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Jibrilu malaika Jibrilu bwe yajja gyali yamugamba kimu ikra soma soma tone kiwulidde ikra soma nga Nabi Muhammad yali teyasoma bino bya schooling like going to school so he was an illiterate man tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika namubuuza nsome ki simanyi Jibrilu namunyiga meaning that okusoma n'okutegeera nabyo si byakyeyagalire at some point olina bikakabukasi ki omuntu okitegeera bwe yamunyiga n'amugamba soma namugamba nsome ki simanyi naddamu namunyiga emirundi esatu namugamba kusoma yes namugamba soma erinnya lya Katondawo Allah subhanahu wa ta'ala so kati mu mbeera efaanaganako bwetyo okusoma okunoonya okumanya kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu era atalina kumanya tasaanidde na kukola kyogenda okukola kyotalina kukola therefore this kind of laws Computer Misuse Act aims at instilling ignorance in the population. Ignorance naturally controlling sense of calling for accountability
kubanga mulimu akawaya akagamba nti kasona ayogera ebikikinike ku nga tolina bukakafu ogenda oba owedde n'emyaka 5 nga tuwesimbawo obuzibu bwonna we buva nti abatukulembera era in fact kabonero kamu ku bubonero bw'ekiyama ekiyama ogimanyi enkomerero ng'ensi Katonda agenda gisaanyaawo tugende tukola accountability ku biki bye tubadde tukolera ku nsi Katonda gye yatussaako kamu ku bubonero mulimu okulaba abakulembeze ng'ensi ekulemberwa abakulembeze ntinyonyole ntya abantu abalaalo bamanyi abalunzi abali abayana kati nga abayana bavudde mu ddundiro ne babeeranga kati be bakulembera ensi omuyana kino kyakola ente bwagiraba nga ayagala idde wali kikyakola kibooko mwe babeera n'emiggo bwegiti wali osanze omuyana agatalinawo mbooko kibooko ne bakuba side the side as if they don't know nti neeno ensolo gy'okuba naye erina omusaayi erina feelings nga boozirina era naye erumwa era bw'ogikuba naye ogenda okulaba nga tukiyita yes agalaga nti kati n'omusaayi tegutambula bulungi kati abayana abo bwe bajja mu bukulembeze era obukulembeze babuyisanga bwe bayisa ensolo ziri kyova olaba nti olaba abantu nga kakweza ne bamukutte nti yaboogeddeko ne bamukuba emiggo ne bamusala omugongo ne bamusala amaviivi n'olaba abantu nga Maseruka coordinator wa Nupe Kasese bamukutte bamubuuza ki wayoge ne bamukola bye bakoze ki so fear to account nakyo kibaleetera okubanga bacontrollinga ki information kati nsereko biiru ogamba otya nti omuntu bona amutunuzaamu kamera olina kusooka musaba lukusa nga tulabye embeera ez'enjawulo for example jjukira wano omusirikale yali Kyaligonza Matiya ayakuba wa traffic oluyi kati ayakwata Kyaligonza Katambi yalina okusooka mubuuza sebo nkukwate atonkwata twalabako wano minisita Mulamba yali bakafunza ki gwe bakwata ku Aya Hotel ng'asaba enguzi nga bamukwatidde ebibando bya ssente nga bemikwasa kati olina kujja omubuuze sebo nkukwata nedda tonkwata Kanjokya njewo obulambo buno bano bajofa technical services basangibwa Mengaawo kumpi ne Masengere oba ku posta awo batukanika pikipiki za buli kika balina pikipiki yo leka abaana leka baleme givuga gogolo baleme givuga ngante baana bayinza okukwata piki ne bagivuga ng'ente be bagisiba ne ku ttale kakati gitwalire bajofa technical services emengo abeerenga bagikaniketerere abalala bagamba nti era bajja kuwa n'emiwendo egy'okusalibwako beerenga mwanattu ensonga zonna zitambulira bulungi nnyo ate mukulu Kitenda Tone naye musajja oyo musajja mujja mukubirako kamba wendooza enamba ya Jofa Technical Services nayo mbadde nnyinonya kwani ali ku 070 nya 2 nkaaga mukaaga 24 Jofa Technical Services bali ku 070 nya 2 nkaaga mukaaga 24 ate ye Kitenda Tone agamba nti tatudde wadde akola omulimu gwa mawulire naye agamba bintu bino ebyamawulire olina okwebereramu era kati musajja mulungamya wa mikolo gwe bayita aboogezi ku mikolo agamba nti ye tajja kutuula naye alungamya ku mikolo olina omukolo ate mwabamawulire munawulidde mulina embaga nnyingi muyite sajja abalungamya omukolo ne wano aye tomuyita kwogerera bwogerezi mukolo wabula waliwo nebyajja okubuulira nga bigenda kukuyambako okuteekateeka omukolo gubeere gwa kitiibwa mukitegedde temutya kuwasa banne mubadde ki kakati nga musajja nga Sharifu Lukenge Sharifu Lukenge tanawasa
Butongole mbaga twagala mbaga. Akati esimu ya tina tone amodo ngamya okumiko erizo 752 25 9 nsanvu mukaga ngambye erizo 752 25 9 mukaga musanvu munonyeko naye abeerenge ensonga zonna azikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala ate bobo ino omwana nga yamala senior 6 yamala senior 4 era nga ayagala kweyongerayo okusoma guno omulimu gwe tuli mu kukola wano ogw'amawulire simanya kusiba nviiri simanya kukanika simanya kukola njala biki akati tendekero liri eri bayita RTF lisangibwa wali Wakiso era buba namusera Wakiso ogwagende wangu kwata ku luguudo olwo osobola okumunoonyako mukulu Aji Abu Kawenja ali ku 0772 41 885 nkaga munya ngambye eri 0772 nkaga munya 885 nkaga munya ebagira RTF egenda kusomesa amawulire kola enviiri okufumba byonna byosobola okubanga omwana kuba ensangi zino twakizudde nti emirimu gino egy'emikono mikulu nnyo bwe gibanga eggwanga lyaffe lyakugenda mu maaso kale tuddeyo ku nsonga ebyo lyo tuvuddeyo obaka bomufuna bungi era mwebalire ddala abaliko abatulaba ku social media kyeyalinga commentinga abantu mubagambe eno yegenda okuba entabiro y'okumanya n'okutegeera ensonga zonna mu ggwanga tugenda batuzibabuulira muzimanye era tubagambeko topali alimanya abalirawo bali babuulira nti bantu bali baayogera ate eno mukutu tekuleka sijja yagamba nti teweerabira nti YouTube teyeerabira Google teyeerabira tunoonyeeko mu social media akati mukama wange olwaleero luno ebyobufuzi obyogedde tumaliriza nsereko nebbiru ye tugimaze tugenda gyogera kugenda giwa obudde yokka eri nacho principle of justice tugikwate yokka bweti yes soke tugitambuze presumption of innocence until proven guilty kakati awalala wenalabye ulaba ennyambala gy'oyambadde si ya bulijjo bange ebiseera biri ng'oyambala akasaati kali awo kabbulu awo mutuufu ng'akaefudisi era nga bwe mba nkunoonya wensooka okunoonya koodi ya FDC nga eno ebirala bino ebya struggle ebyoku tone yakiwadde ekigabo bakirate okuzoganya oyo oteekako esaati endala ezo oteekako walole wateekako esaati ng'eriko ebigambo bingi ati mukama njagala okumanya lwaki oyambadde bwoti ndi mugole sebo nkyawunya kadaali sebo era ne makeup sinamu naaba kuki ku maaso basajja bannabyabufuzi oba Buwembo nkoze naye nebugani tubalaganye emyaka emeka you know bwemubanga mukyali mu struggle nga mukyalwana lumubangene nateeta lumubangene lunateeta analingenda Masaka kati ntuuke nateeta awo ng'ovudde mu bita ovudde ku paaka oyambuka kasozi ogenda ku mafuta awo kukyambuka ku domain ngenda abali baga omusajja togenda okusaza ekkubo ninga oyo si Buwembo oyo wa taxi namuga sebo teeka awo ale nenzira ku mawulire so bintu byo betuyisemu naawe kakati ongambye olunaku olunno Anita lwe yasindikira gasajja ge empamba gye bampamba era walaba ne bamuvumbagatira ne basazize kubo mwana nga teri banaye Uganda abantu bonna bali awo balinda abalaba era nekyo bola Katonda abaako ebintu bye byakola kati gwe wewunye nali lwaki Katonda yayisiza mugwe gwe wasansanya ensonga ensi yonna netegeera nti abawambye Buwembo babadde bafaanana bati bali mu motoka bweti ne bakwatibwa ensonyi ne bandeeta mu kooti
obugole bwabadde butya soko mbuli obugole bakwaniriza batya embaga yabadde etya embaga yabadde mawuuno wangi mawuuno mpulira batenda eya simanyi majanja saagirabako kaakati wagimenyeewo njagala babeere nga baga nti embaga mawuuno ng'eya Buwembo ng'ayingira nuupu mukyewulidde yakyogedde ng'eya Buwembo ng'ayingira nuupu wayingidde nuupu nayingidde nuupu officially era nabo oyambadde ekigambo wano kunga Uganda eno eŋŋombo gundi yatera ogikozesa chairman Fred Nyanzi nze mweyitira komanda ye komanda gwanga ddamba n'oligamba nti tugenda kukola kino and you remain just a chairman you a commander and to me is my commander era mwebaza olw'enteekateeka gye yakoze n'okujja gye ndi naŋŋamba Habib yes after being frustrated there is a space here I know you're a good player omanyi ogoberako ebyemizannyo sports ngenda kuwaayo abazannyi babiri bokka waliwo omuzannyi yali wa Manchester United baali bamuyita Diego Forlan wamulabako Diego Forlan Karanzo yali musajja nga Ferguson teyamutandisaako mupiira ye yajjanga nga substitute ate Ferguson yali polisi ye nga ye okuleeta substitution dakiika 9 bwe ziba tezinawera amanya 8 agirira mu dakiika ezo ezisembayo either 5 minutes to final whistle n'alyoka akola ki oba ze bayongeddemu kati Korazo yamuleetanga mu dakiika ze 4-5 ne Tediro yamuleeta n'atamukubira ggoolo almost buli lwamuleeta ku kisanga akuba ggoolo naye Ferguson yajja neyeesulamu iddalu bagenze bazanye match sijjukira yali tiimu ki gye baali bazanya bagenda okuva ku kisaawe omuvubuka akudde waka asanga loola eri ku mulyango gwe nabuuza what is going on tumaze okutunda tukutunze mu tiimu yali mu Spain omu Atletico Madrid I think Koranzo agenze naye bwe yatuuka eri ne bamutandisa emipiira engatto golden boot agitute ya Spain no season endala obuzibu bwavanga wali kumuleta mu dakiika zisembayo era nga naffe abawagizi ba Manchester United nga tumwesunga bwe baga nti ali mu kuwominga nga tumanya nti goolo yaffe ekola ki ejja naye n'atamanya nti bwamutandisa emipiira asobola n'okuba atwiki buli n'ennya n'ettaano kati bwe yagenda mu tiimu gye bamuwa obudde obumala era ssebo teyakomawo bwe yajja okuzanyira Argentina mu World Cup ali South Africa ye yali yatwala golden boot you know so omuzannyo w'okubiri gwenja okuwa ye Ronaldo Cristiano wajja mu Manchester United round ey'okubiri abawagizi ba Manchester ne kamera zonna zibadde zoogera namukadde aweddemu tanga makulu kaakati Cristiano n'alangirira n'aga nti sidda Manchester naye tugenze mu World Cup nga is a freelancer kaakati Al Nassr eya Saudi negamba oyo Gordi mulete yamenye rekodi mu byafaayo tekibangawo omuzannyi okwanirizibwa abawagizi emitwalo 12 plus on one day nga there is no match bazze just kwaniriza muzannyi he wrote a record in the world of football okitegeera as we are speaking now Saudi Arabian League bagiyisiza egenda kulagibwanga ku DSTV luli ebadde komaawo Startimes ebbakulu DSTV so ebadde ku TV za Saudi eyo teri akola ki eri ku muzikalo gwa kyalo olwa Cristiano baga nti eyo mujingize
sente tugenda kukola. We hear how many prayers ne Messi nawe bamwagala. Messi bonna kati bagamba tugenda Saudi. You know, one prayer can be neglected, but the same prayer can overturn things. Kuide bulungi ne bisa kyenda tona atulaba era ali ku kamera. Obanga ategeeza nti mu tiimu eno gy'obadde eyefudise eno obadde either tebaba tebakuwa dakiika ntono ezisooka mu kisaawe oba bakuleeta wali Badde Katebe. Badde Katebe, that is the truth. That's why I had to write in a resignation letter. Obadde olina y'ekifo? Yeah, but the National Secretary for Labour. Wow. Yeah. Nga ntuula ku NEC, National Executive Committee. Bwe badde banyingiza jjo banyingiza nga member. Bawulidde nga bagamba nti wadde ugenda ku naye I know, I believe in my capacity and I can only convince with my what? With my capacity. Abasajja bano bawulidde batya? Bakubidde kasimu ne bagamba bakuyozaayozo baba baga nkamange kumawo. Tugenda kuwa ekisaawo sambe dakiika nkaaga. Bakubiddeko oba bagaye tukuwonye. It is automatic, of course. They have to call, they n'abamu ne balaga n'obutali bumativu n'aba ne balaga nyiike gye balina. I've been reading different posts from different people. My comrade Dr. Stella Nyanzi, my comrade Honorable Nyanjula Doreen, my comrade so many, Makolo Kavuma. Yes. If you go on their WhatsApp accounts, they have written and expressed their feelings. So amasimu gawe gali n'okulaga era bwe nadde ngenda waliwo abagambye Habib totuleka. You've been our commander and now waliwo tiimu gy'obadde naye eno obadde obwabumba waliwo abasajja bemmanya awo sijja boogera wano naye abasajja abo baleseewa. You know, those who Ebre called me after reading the resignation note n'abagambye ngenda ne bagamba nedda tetukola ki totuleka. Nagenzi n'abantu 46 when we are reporting and being unveiled. Era bana kati bwe mwasasanyiza ensonga Habib Buwembo Ageze mu tiimu. Kakata I have received so many calls. Kati kwe ogenda nesokoleke wabagamba kongo ogenda. I did not because to me I thought it will be looked as munkubye akatebe banga bakama bange. I wrote ebbaluwa nagiwandiika ennaku z'omwezi 27 mu gwe 12 2022 saamu ensonga zonna okwemulugunya kwange konna n'abantu abanjiganya abagala abanyiga waliwo Nandala Mafabi bwe yagirawo waliwo ensonga ezaaliwo awo zaali tambuza za kibiina nga mutabukidde. Ekyo kyekyamuleetedde okuwaabwa. Kati anyway sandyagadde nnyo kwogera ku nsonga eziri mu kibiina olw'ensonga nga bw'oyogedde nze mbadde mu makomera ag'enjawulo wa FDC, mbadde mu swago ez'enjawulo, mbadde mu mobilization ez'enjawulo nga nzimba FDC. Kiba kya bulyaza amaanyi nze taffaali lyentadde ku FDC emyaka 10+ okudda wano ate bwe mba nvaayo nenvaayo nga nditikuddeko oba nentikulako n'ag'abalala. Yes, kyova olaba nti if you make a research mu byobufuzi abazze ba defectinga, I might be the first person who resigned my position first before I crossed. You know, most people cross with their positions. Look at the president, the chairman, the president of DP.
Up to now, NRM is still claiming he's the president of DP. You know, but he's an intellectual. He's a lawyer. He's a veteran politician. He has been in parliament. He has been a chairman of. So, civility yo generalize. Na yo telina kubera na mind. I had to communicate. Banga ate kigasaaki okuva eri byobadde ozimba ate obimenye ate nejojja nayo bajja kuba mu tooti ate kiregeza byanakolera ajja kgenda eri akolera tunuulira former vice president wange wekitiibwa Joyce Naposa Ssebugawo when she was leaving did she communicate nenewe twabirabira mu mawulire but me I created that space yalina engeri gye behavingamu yes, teyayogera bya munda, but what I mean, she moved to the other side as the vice president of FDC. Wabadde ondaba nga banyaniriza egindi tebayaniriza national secretary for labor neke member of FDC bayaniriza Buwembo Habib. N'ogenda kulutambulo otya kubanga ekibiina mwolaze obadde eno n'ekifo nango osalawo ku nsonga ezitali zimu naye n'okujja ogenze olugendo olwetegekedde otya okutambula before it is just a responsibility given to you okitegeera bwemba nga ndi national secretary for labor what is expected of me and what is my plan to boost that sector. Wow, that you get it. So nze nkakasa nina obusobozi obuserving. Yes. And through my service, if it is to be given a position, bajja kusinziira kuki ku buweereza bwange baga nti ono asaanidde okukola ki oba alina some leadership skills and capabilities. Abamu bagamba nti oyinza okuba obala wano iwa guno omupiira guno waliwo omupiira tuli mwaka ki anti tulira emyaka ogwo omupiira gutandika ddi World Cup wadde anti isya World Cup abasambi omupiira anti wadde anti World Cup you see let me tell you one thing kati kiringa nga bwolaba Benzema teyakawangula mu mwaka gwa 2022 n'awangula balando World Cup teyateekateekeddwa mu 2022 mu mwaka gwennyini gwawangulidde balando yasambye wadde match kiba kya bujega kiba kya bwewussa mu 2023 okutandika okuyegera 2026 moso nga tuli under the leadership of a dictator gwetukolerera kiro na misana okulaba nga tumujja muki mu buyinza abantu abafaanaganako bwe bati bebeggwamu essuubi nga balowooza nti it is no longer possible to dislodge the dictatorship. But a person like Habib who has been following events after the other mu byobufuzi ojjukira Joseph Kabila Kong yali tamaze okukola amendment ya constitution nga yeteekateekera kalulu. Did he participate in the election? What happened? Bannansi we beekulamu omulimu ne tebamusindikiriza. Bwe bamusindikiriza akalu kasigala ku timetable gye yali ateekateekeddeko. Things had to change. So Sudan Bashir yali tali mu kuteekateeka kalu. Yakagendamu schedule gye yali ateeseteese yekyaliwo teriiwo. Tunuulira omulala Mugabe. Zimbabwe. So many those who have been dislodged and nowhere. So nze olutalo lwange lwakutunuulira butya bwe tusigukulula ekizibu kino before even tomorrow. Every day I wake up ready to dislodge. And let me tell you one thing. Yes. Olunaku lwe tunasigukulula obwannakyemalira bulungi abantu tebajja kulana bubonero nti enkyalo bugenda teri mi kabonero kyakeeraga nga Bashir agenda, kabonero kyakeeraga nga Gunda Mugabe agenda, kabonero kyakeeraga nga Joseph Kabila gwetogeddeko ng'agenda. The people who vigorously participated in his going even they were religious leaders.
siba Buwembo beri, siba Bobi Wine beri, siba Besigye beri. You know? So, let me tell you one thing. Obuvunanyizibwa bwe tulina ffe is keeping pushing on a daily basis, hour per hour. Chovola batompa platform ngeno nga soogedde ku bizibu Museveni byaleese mu ggwanga lino. Sisobola mba seegasizza era n'ensimba sigigasizza nga soogedde ku drones ezisomba abantu soogedde ku safe houses bannaffe mwe bafudde embeera enzibu makabagaluzinze abaana babanyiza ensigo abaana ebyo byonna tulina okukola ki okubyogerako. So for every minute, every hour, we think it is still possible. It is only those who think that no, we have lost it, we can no longer do it. Abasolo okuddira 2023 ne batandika okweteekateekera 2026. And let me tell you one thing, it is in the architecture of the dictatorship otutwala mu mboozi eyo. Chovolaba nti bwe balabye nga tetugirimu, they have created teams now, team Muhoozi and team Museveni, standby generator ono tava ku mugendo eno benda osinga ono kati batwale mu debate eya 2026 then kati naffe tukutandike nange ndi team gundi wana badde ne professor kuyo nangamba nti be bakulaga nti weteeketeeke noteteekateeka kirabikanga gwe atali serious naye nga ani akulaga ono agamba nti nno ono twagala tumusuule mu kinnya kiri kati yagamba tandika otambule tunula naye mabega mu maaso totunulayo kati naawe nga after you knowing nti mission ye kusuula mu kinnya kati ate bwaga tandika otambule kanula amaaso bulungi olabe wano waliwo ayayise waliwo omukulu oba nedda nze sooka okuyitawo onalebo Buwembo nga tusiikula abantu bano sooka obabuulira ebigambo byebisembayo weeteeseteese otya kubanga n'okugyogenzeeyo naye waabaluseeyo ebitali bimu ebitambula ababaka waliwo abayitiddwa bakunyizibwe n'abantu abakulembeze abamu twogedde wali nga tutandika ku mukulu Moses Bigirwa abadde amanyikiddwa nga Jeno kuva eyo Busoga n'abalala bangi. Ebintu ebyo tobifunyemu okutya ng'ojja mu Nuupu? Nze kyemmanyi nti obulamu bwonna we buli bulina okumiitinga okusomoozebwa. Life is all about challenges and challenges. Every life meets challenges differently. Yes. But again, I have 2 wives. You know, you are much aware about that. Yes. I have 2 wives. I cannot say, see, mulugendo tulimu tesifunanga muko kusomoozebwa. Ku mirimu gye tukolera waliyo okusomoozebwa. Ne ku makubo kwe tutambulira mulimu okusomoozebwa. Yes, oluusi oba otambula oli nakuba engombe nalowooza nti akutuuseeko nogenda okukiraba oti nga yawuubira munne jjambu nogamba muntu ono okusomoozebwa kuli buli wamu. Ensonga enkulu nze gye ntunuulira it is the method of managing okusomoozebwa. How do we confront okusomoozebwa? Okitegeera tukumanaginga tutya? So era nalabye nga waliwo abagezaako okunsoosookereza naye mwefudisa odduseyo lwakusomoozebwa nene gy'olaga wali okusomoozebwa. Yes, I know that better. I know that better. Naye tutunuulira mechanism eriwo okumanaginga okusomoozebwa okwo eri etya. And to some extent it is our responsibility to contribute even in putting the mechanism in place. You get it? Yes. Naye ekibadde oba oli awo akatono akanemerezezza mu FDC nti ate we nandibadde proposing ati okusomooza kuzze tumanaginge ate nga webanyigira. Because you know the Secretary General of any institution is the administrator. He's the administrator. Okitegeera? Kati oli bw'aba nga akwewerera enkya n'olweggulo. So saagala nnyo kunjogeza nagambye sijja kubuulira byawa. Yes, kati tulina concentrating agenda ze, what is it that I'm bringing on the board, how much can I contribute at the development of the party called
national unity platform enkofira yino nakitaddeko kuvolebwa nyamba zankugambye ne makeup sinakola ki ongambe togenda jijjako ne makeup sinamukwatako ongambe togenda jijjako n'enkofira mpozi ngeddugadde nga omukyala ngambe tinjijjako kujoza aina mubera kumpi ngenda kwogera ne bakama bange baba basobola okumpanga 3 babozezza eno ngenda letuulako so bane program wete wewedde era twagala okubagaliza okulaba okulungi ensonga nga bwe tuziwulidde n'ekirala nga tumaliriza akasembayoko program nga tugimaliriza eno abeerubaga bano ogenda kukwatagana otya nabo abanuupu abamu abali mu bifo ebitali bimu ebifo like abali mu structure za structure oba bali mu bifo ebiri elective those were elected yes so kyenjagala let us mobilize for the party as one. Yes. Don't look at me as your enemy. Look at me as someone who has brought, who's coming to yes, okugatako. Sikwawula. Yes. Tesugenda mu team because the reason why I'm saying tetutandika kuwomingira 226. Obulabo obuli mu kuwomingira 226. Creation of teams. Team Buwembo, team Junju, team Tone. Kakati team Tone ngetunulira what are the interests of team Junju. They are similar interests to mine. Kati nga batandika okwekuba enkokola. Nga mwerabira omulabe oli atuvugira mu drones, omulabe oli akuta abakulembeze baffe Segirinya ne Sewanyana. They are rotting in the coolers of jail. How do we help to make sure that they are out? Ekyo kirina tugatta ne bwe tunadda mu tiimu kati kitegeeza mtoto okusaano kunga na nsaawo tiimu Buwembo kati aba tiimu Tone tebasobola kwambala tiimu Buwembo nabo nga banoonya tiimu Tone. Yes, so I don't want to indulge myself into such. Embeera gy'obaddemu eri gye tugambye ey'okuzoganya ogenda gikomyawo okuzoganya. Even when I resigned, before I had planned to join this another new political home of mine, NUP, is mbadde nzoganya. So, okuzoganya okwange kujja kukoma olunaku lwe tunaafuna kye tuyita social justice and respect to human rights. Gwe kasona alabanga abantu eddembe lyabwe balirina eryobwebange nga ne social justice amalwaliro weegali nga buli omu alina that health insurance nti alwadde afuna obujjanjabi ng'omuntu alina that educational insurance ng'omuntu alina economic insurance. You are so much genda mu mawanga nga Switzerland. They don't even have police. Why? Buli omu alina sense of respect to human rights. Ekyali kyange si kyange. Eddembe lyo ndiwo ekitiibwa. You know, there is no need for that. Kati olunaku lwe tulifuna ekyo lwe njo okukoma okukola ki okuzoganya. I can assure you ne bwebukya ku makya nga ffeffe nnyini abali ku ludda oluvuganya nga tukutte gavumenti ne tukola bino ebikolebwa gavumenti eno era nja kujuzoganya. Oyo Buwembo gwe nabagambye ze mumanyi kuzoganya bwasula naku naye akuwulende enkofi alegenda muva ku mutwe. Kale njagala osinziira wano nkwagaliza olunaku olungi era obeere bulungi naye suubira bino byonna buli kyokola ku nsi eno fumiitiriza kintwalawa gyenva kigattako ki ne gyendaga kigattako ki ye abantu bange abantu nuulidde mbagattako ki olwo nze naawe tujja kusobola okuzimba eggwanga libeere ddungi nga buli omu alenyumiriza muze omulangira Jimmy Moses Motion Media likinga commentinga oba oyina akalango ntuukira tujja kubanga twogera mbasiibudde.